Mbalamusiza ko banyabale basebo mwenna buli mujo sinzo kula akatambi kano. Nze kipayo payo olwabyo kwerinda ba comrade ba fencha abagenda okwerekera ku muganda ffe Honorable Segirinya ngibyo kwenda bibinzo kubanga biri tebiri mu mbeera nungi kyekindese kipayo payo kino sitera kola video sawa zino naye waliwo ekitalinda ekimpalirizo okujja nga manyo nakurajjo bwe nabaddeko bwe nabategeezezza ku nkwe ne plan ezabaddewo okutuusa obulabe ku comrade baffe saako n'abakulembeze ba national platform era kyekindese kipayo payo nga maze okufuna information endaga nti enteekateeka eno weeri ennaku z'omwezi ziri 11 ezakkonga ku mwezi gwokutaano omwekyakoka ku mwezi ogw'olubereberye ogwa January mwaka 2025 sitera kujja ssaawa zino zenzizeemu ne security alert yendese nsobola okulabula bannayuganda abagenda okwerekera omugenzi Honorable Segirinya jana abaterekeddwa ewaabwe Kaddugala. Njala kuyita mbwangu njagala munsaasanyiza akatambi kano katambula ensi yonna kategerekeke. Okusookera njala mumpitire wano akudda Balakisi Kasijjagirwa omukulu Kasande, mumpitire wano Inspector General of Police, mumpitire wano akulya Semwai omukulu James Birungi, mumpitire wano CDF Muhoozi Kanyarugaba, mumpitire Regional Police Commander wa Masaka Region na Yajjawan ne Yoseliti Bahabulwa saako Mpuuga wa Bedi Bwanika mukulu Mwatekamwa owe Masaka n'akabinja kamwako n'akadibi block. Mbetaaga ku video eno njala kuteeka information ku social media ebere ku record tulekera obunanfuusi obuyitiridde. Essaawa zino twogera Uganda eri mu kiyongobero nti twafiiriddwako Muganda ffe bonna Uganda obadde omukulembeze Segirinya Muhammad. Naye abantu be tubadde tuwangana okutula nti bantu ate batudde mu meeting ezigenda okukola effujjo ery'okutuusa obulabe sina kindi okutta bannayuganda abawangalya mu kitundu omugenzi Honorable Segirinya gy'agenda okubanga omuzibwa olunaku lw'enkya. Buno bakanjala bugenda eri Mpuuga ne banne. Mukulu Mpuuga nkulamusizzaako Siboneka group ko newankubadde muyinza okulooza nti bannayuganda tebalaba naye bategeera. Njagadde okutegeeza bannayuganda bonna abagenda okutindiga olugendo olwabe nga beetegereza bulungi nnyo ensonga nga bweri. Wenjogera olwaleero nfunye intelligence okuva olunaku lwajjo endaga nti Mpuuga nga yambibwako state gye bagenda okuzika omugenzi Honorable Segirinya bateeseteeseyo olutalo vva omwange olugenda okutuusa obulabe sina kindi okutta abannayuganda abagenda okweta mu kuziika okwo. Era nga ne bwogenda ku kyalo kwennyini okugenda okuzikibwa Honorable Segirinya ebigambo ebiriko bitiisa nga kuli bagasi kuziikawo lulinganga olutalo oluteeketeeke olugenda okulwanibwa nga ate tetuli mu lutalo naye nga bano abasajja bagenda kuyambibwako Balakisi Kasijjagirwa poliisi n'amagye already abayaye babasindise dda nga bayambiddwako Semo yasindise dda abasajja bali mu ngoye za bulijjo nga balina ebyokulwanyisa omuli emmundu obuso n'amajambi okutuusa obulabe ku bakomredi baffe ne bannayuganda bagenda okwera mu kuziika okwo. Era olunaku lwajjo akawungeezi mukulu Mpuuga yasisinkanye n'ekibinja kye ekyabayaaye abali e Kampala bakulemberwamu Allion Skin nga babasindise dda bagenze dda ku kyalo okukola effujjo. Obubaka bumulebe butambula ku mitimbagano message eyatambudde message ntuufu nnyo message esoma bwete esoma hi comrade kweka erinnya lyange hope you are doing well my brother. I have trusted information from Masaka. Mpuuga team headed by Abedi Bwanika and Mokako are planning to disorganize the funeral on Sunday in the name of chasing away Wayuswa Mufumbiro. Fangon soldiers are beefed yesterday so that guys should not get prepared. I will inform you in case change strategy. God bless you. Obaka butambudde ku mutimbagano ne buno nga tunafuma onaku lwajjo naze ne bagamba kiki ekigenda okubeerawo ne kye bateeseteese era n'empooninga Mpuuga ne guruupu ye. Nzize okutegeeza eggwanga nti olunaku lwa leero n'olunaku lw'enkya bano abasajja bateeseteesa bavubuka bakawuula abagenda okukola effujjo nga n'obujulizi tubulina obulaga nti bagenda kukola ebintu bino. Nga mulaba ka video kano bakatambudde ku mutimbagano omukulu ono yasobodde okugendako ndowooza n'asasula ne ssente ezigenda okukola effujjo okusinzira katambi kano nga mukala bulungi nnyo.
amateeka bakwate ate aziza omusango ate abeerewe bakaitaza omusango ayingire ekkomera wite egaali ebyanga yabadirigeti bokka nga nze mbaswazi alright akatambya kwabo mukalabye bwe mu ku bujulizi obulaga kye kyabaddewo nga bwe nabategeeza nti omuvubuka oli eyavaayo mu kiga n'agamba nti Mpuuga bwe yabatwala ennamirembe okuba contract oba endagaano y'okujja mu lubiri okuba Ssaabasajja Kabaka n'abantu bakyagulanye byonna tukyabigulira kubanga bituufu wabula ndi wano okutegeeza public olwaliro kano balina security ate badasobola kusirika ng'obule bugenda kwolekera bannayuganda abatalina musango n'omukulembeze wange n'abakulembeze ba National Platform. Mpuuga wonna wooli Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga olukolo muyina okutuusa obulabe ku bantu ba National Platform n'omukulembeze ba Kyagulanyi Ssentamu mulw'okuba okusoma kwammwe mulowooza mwasoma naye okutegeera muyina kutono nnyo mu biseera eby'okusoomozebwa nga abantu baviiriddwako omuntu waabwe mwandibadde temwetambala muntu yenna ate era ndi wano okulabula mukulu gwe eyeeyita simanyi Allion Scheme essaawa zino bakukozesa ne weerabanga state agent oba state mafia ojja tuuka mu katungu oli mu bwomu ng'olina okufeesinga bannayuganda ate ng'ojja kiro zaako obudde gye bujja katono effujjo lyonna mugenda okukola mu kulemesa abantu bagenda okuzika Sseggirinya oba okutuusa obulabe ku bantu bonna ng'omulina omukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu abantu b'e Masaka njala bakubira omulanga mwenna okuva e Lukaya mpaka okutuuka e Kaduga gye bagenda okuzika Ssewasa muganda ffe Honorable Sseggirinya mugende muwerekere Sseggirinya nga tewali kutiisibwatiisibwa wabula mugende nga mwetegese nti singa omuntu yenna aleeta effujjo mukwate bukwasi temukuba musibe emiguwa mukwase poliisi n'ebeewo naye nga mukimanyi nti abeekoli n'abagenda okubeerawo nabo bali mu lukwe olw'okukyankalanya omukolo ogwo ngenda basaba temulwana na muntu omuntu yenna agezaako okuleeta effujjo mumukwate musibe emiguwa oba ebiri ebitooke mumukwase poliisi mutwale bo nga bagenda okukola effujjo bangi nga bagenda kuyambibwako state Semo yasindise dda abantu abali mu ngoye za bulijjo emmotoka zasuzeyo dda balina buli kimu ekyetaagisa okukola effujjo ngenda kusaba nga bulijjo okuva e Lukaya okutuuka e Masaka e Kaduga gye bagenda okuzika Honorable Sseggirinya mubeere nga mwetegese bakawula basindikiddwa dda okukyankalanya ekyalo ekyo olw'ebyobufuzi Mpuuga byazannya eby'enkwezenge n'obusiiwuufu kale njala bategeeza buli Munnayuganda gyenna gyali please muzuukuke mutegeeze eggwanga obukyamu bw'abantu bano baali batuwekwekamu naye nga tesi bantu bannaffe era badde security bategeeza nti Mpuuga Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga Semwai poliisi n'abantu abalaba bagenda kwetaba mu kukola effujjo mu kuzika kw'omugenzi Sseggirinya nga bo baagala kuyisawo byabona kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kindi okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika Honorable Sseggirinya kyekindesitira kujja ssaaza nekipayopayo nga ssente zaagabiddwa bakawula gye bali abagenda okukola omulimu ogwo nkutegeeza gwe mukulu commandant akulira Kasijjagirwa Military Barracks abasirikale bawadde byokulwanyisa nga bali mu ngoye za bulijjo ne poliisi egenda okubeera mu ngoye za bulijjo ng'eyambibwako abayaayo okukola effujjo okukyankalanya n'okukuba abakulembeze ba National Platform nga tebalina mulimu musango bakoze mukola kikyamu ate wandikola ekintu okulumya n'owuzika ng'oyamba ekkiriza mugezaako nnyo okusiikula olutalo okulujja ku bannayuganda obakolako effujjo naye ate muyinza otuyamba okutandika ekyo kye mutajja kuzikiza mukuba omuliro mweka nnyini mugezaako okuma omuntu omuliro mu bantu ne muyinza obutaguzikiza nga temulina fire brigade esobola kuguzikiza kuno okulabula mukulu Mathaasi Mpuuga Nsamba nabuuzizza gye ekibuuzo nti mu 1990 waliro okusinziira ku bikolobero byo ku face zolaga ebikutu byokola meeting zobeeramu ez'enkwezenge nabuuza ekibuuzo kyange era ndi mu kukola research mu 1990 waliro dda wandibanga wali weetabye mu kintu ekyo naye nga baga nti okalyadda kaddadda envunyo gira mu katoko neekulira mu kofini mugezeko mukole effujjo mutuuse obulabe ku bantu baffe omukwate abantu baffe mujja kitegeera mwe muzuukuse fitina muzuukuse buli kimu kye mwagala kizuukusa ne mujja kifuwa nga mukizza munda kuba temulina option ya kukwata bukwasi bantu batta nga mwagala Honorable Sseggirinya mwamukozeeko effujjo ne mumuzikiza ku myaka emito omusajja yagenza okufa nga noakali enkoko oba obusajja bwe nga bwafa dda takyayina ngeri gyasobola kweyamba ng'omusajja omukulu nga muli mu bikolo bino era mwe bamu bennyini era bali mu bikolo by'okwagala okutuusa obulabe ku bakulembeze ba National Platform abagenda okuzika Sseggirinya n'abatuuze ku kyalo ekyo era musiige ettoomi ekibiina kya National Platform kiddamu komuledi yenna gy'oli nkwegayiridde tugeza n'okola effujjo oli akutinkudde kuba akutinkudde akozeko obuzibu muleke ensi egenda kwesalirawo
sitera kujja mu bintu bino misana kukola live naye kinkakatako okujja okuwa security alert ng'obudde bukyali. Mwenda abakulembeze ba national platform abawagizi abagenda okuwerako Sseggirinya mutambule mirembe tabagulako lutalo mukuume emirembe temuwa abantu budde kukola fujjo lyabwe naye nga seemwayi poliisi n'amagye mwenyigidde mu kikolwa ekyokwagala okukola effujjo n'okutinka olutalo ku bakulembeze ba national platform ne mu kuzika kwa Sseggirinya. Muleke bannayuganda baziike mukwano gwabwe baziike Sseggirinya wumule mirembe kubanga effujjo limwagala okutuusaako teri muntu asinga fujjo nga munnayuganda ba mulyagala ajja ddibawa nkiddamu teri muntu ayina fujjo nga munnayuganda okusirika si basiru ne musigale nga mukola effujjo lyammwe mujja kisasulira buno obubaka bwangu busiga mubufundikira ka video. Fena tuli bannayuganda baagala ensi eyo mirembe tumanyi bakola effujjo era buli kimu tukisobola naye ezenkanankana n'ebisikite zaaka wateeka okuba nga waliwo omu agezaako okusala omuli obutafuuka kisiki mu sayizi ya kinnaakyo ffe kye tugezaako okukola naye mbanga mwagala kuma lutalo mutta abantu nga mwekyemwagala kubanga kyemwagala kyemwamanyiira mujja kifune mukyagalidde wabula njagala tegeeza gurupu n'egganga z'abavubuka abali mu Kampala abasasula ensimbi okukola effujjo. Nziramu okutegeeza nti lw'olumba omuntu nga takulumbye obeera mubbi empeera y'omubbi abeera kuwa gy'akatale ekyo nkibategeeza nga budde bukyali. Akulira amebalakisi ekasajjirwa mukulu Kasande olina oluganda ku jene tukimanyi emivuyo gyammwe naye bw'ogezaako kwenyigira mugezaako kulinyirira eddembe ly'abantu abagenda okuzika Sseggirinya olw'ebigendererwa ebiri politically motivated nga mukozesebwa Mpuuga kuba ntegeezeddwa kasijja gula balakisi eri mu connection ne Mpuuga Seemwayi poliisi n'abayaayi abasindikiddwa dda abavubuka ono yeeyita Allion Skin abatuuseddwa okukola effujjo. So abantu b'e Masaka mwenda okuva Lukaya Kwerokamu Nyendo Masaka kutuukira ddala Kaduga gye bagenda okuziika omugezi Sseggirinya mwenda bamakanika abaagala enkyukakyuka buli omu yenna mukuume emirembe temulwana na muntu akola effujjo gumuhandulinga ne muwa poliisi. Tetugenda genda mu luta kuba tetulina budde bwa lutalo essaawa zino tukyalina ebintu bingi nnyo. Twagala okwekera muganda waffe mukama amuwummuze mirembe ebisigadde byonna tujja bikwasaganya gwe comrade yenna aliyo mu Uganda kusaba otambuza akatambi kano katuuke bulungi gye kalina okutambula kulwa Katonda n'ensi yange nja kusaba mugenze muwolekera emirembe ng'effujjo terikoleddwa kubanga abategeese okukola effujjo we bali buli kimu nkibalaze nkibasomedde poliisi mweri amagye mwegali Seemwayi mweri n'abaye babasindisedde okukola effujjo okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be n'okukyankalanya. Yebadde security alert ngimaliriza abasigadde mutambula bulungi muganda waffe Sseggirinya mukama akuwummuza embere tukirina kyakkola ebigambo bingi ne tukimanyi nti eno ensi buli muntu alina akadde ke wajja okuba ayogerwako ebigambo ffe tukwatidde ekifo naffe katujje tukusangeyo naye nga kati embeera weetuuse yakulira kukomba essowaani mukama akombere vidiyo ewedde ngenda gisaasaanya wonna nabo mugitambuze.